The best tune records. Mbanirizaako mu episode yaffe eyokuna abajjukira episode eyokusatu Fred w'Ennanga yali akikoze anti yali ayisiza mu pulezidenti amaaso. Ebyaddirira bye tugenda okulaba mu episode yaffe eyokuna era etandise bw'eti. Fred w'amaliriza okwogera omukulembeze Kifeesi yalumemba era taata Fred n'asituka n'akuba mutabani wa Kaama nti mwana wange kino ky'okoze okimanyi. Wano ne maama we weyajjira n'amugamba Fred Ennanga lwaki ekumalamu weetyo mu maaso g'omukulembeze n'ozira omulimu. Abantu bonna beewuunya era omukulembeze n'asikako Fred akazindaalo n'ayogera ebigambo bino. Kale engeri mutabani wammwe waasazeewo okuzira omulimu ogumuweereddwa, nange sirina kyakkola, naye ng'omukulembeze w'eggwanga njagala nnyo okukolagana n'abantu abagezi ng'omuvubuka ono, era nja kufuba okulaba nga Fred w'Ennanga anneegattako mubeere bulungi. Oluvannyuma lwa wiiki 2 olukiiko lwatuula ku kkanisa nga lukulembeddwamu RDC Mwami Kibuuka Benson eyanenya ennyo Fred kye yakoze mbu bagenda kufiirwa ebintu biyitirivu kuba omukulembeze yagenze munyiivu. Waliwo abatuuze abakkaanya naye kyokka abaali bategeera Fred bamusaba yeewozeeko era Fred we yasituka yagambawo ati kinnuma nnyo okubanga abatuuze b'Enkooye munsalira omusango nga temusoose kutunula mu nsonga yange. Mukimanyi bulungi nnyo ndi mukubi wa nnanga mulungi era ennyambye nnyo okumaliriza emisomo gyange. Wenkeera ku makya ne ŋŋamba njagala kubayambirako baana bammwe bato bange kibi. Bannange mwe abankuza abansomesa neefuna diguli yange mu mawulire, kati we ŋŋamba okutandika essomero ly'amawulire kibi. Nze Mwami Kifeesi saamuyisizaamu maaso wabula namusabye ekyo kye ndaba ekigenda okuyamba eki nga seefuddeeko nzekka ng'omuntu. Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Bino byali bigambo bya magezi era baamukubira engalo. RDC n'afuluma olukiiko ng'ennyindo yenkata. Munnange Fred yakubira ddala ennanga n'afuna ssente ezamuyamba okutandikawo essomero eriyigiriza okkuba ennanga n'alituuma Yiga Ennanga ne Fred Nkooye Village. Abatuuze ku kyalo Nkooye baamuwa abaana wano we yafunira n'omulimu ku leediyo Nkooye. Abasinga ne batandika okumuyita Honorable Fred, abalala Professor Fred olw'ensoma gye yasomangamu amawulire. Wabula abeera ali mu nteekateeka ezitandika essomero eriyigiriza abatuuze ku by'amawulire. Waliwo ebyatabukamu anti eriiso ly'omukulu. Tusisinkane mu episode ey'okutaano. Nze Mutindo the Writer, bakayita ennanga ya Fred, wise but wasted. Mubeere bulungi, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.